kakati kankuwe okay kati kampe credible information. Yes. Twakoze meeting Gwe nani? inze Akram ne Kulsum era nga ffenna twewuunya ebitambula mu nsi. Yes, yensonga lwaki owulira nga njogera nga kwegamba nga ndi mugumu nnyo. Biki ebyabadde mu meeting eyo ng'oli wamu ne Kulthum ne Akram? Buli muntu yeewuunya ekyabaddewo era ne Akram yeebuuza edi abantu banjagaza ki, ne Hajati Kulsum yeebuuza oli okutuuka okwakinga gundi yange nabakola ki? Oba okitegedde? Era singa nabadde sirina information ekwatagana ku computer science twalibadde tetusobola kulikavalinga gundi peegi ya Kulsum. Kati awo mu meeting awo nga mwenna mwebuuza kyazze kitya? Kyazze kitya? Buli muntu tewali ayina ansa. Hajati talina ansa ne Akram talina ansa. Era buli muntu yabadde agabagambe nange tetumanyi nange simanyi. Buli omu yeebuuza bwebuuza. Buli muntu yeebuuza munne. What happened? What happened? Wabirabye nange nabirabye, olaba abantu comment, olaba ku TV buli muntu nga byewuunyisa. Nseko kwewuunya abamu nga bakaaba n'amaziga. Abantu babaagaza ki? Kati nze Seeko omulamba wuuyo atuuza abantu mu muzikiti n'abasomesa n'akola atya? Bw'aba nga asobola okuba n'awa information eriro bwetyo n'akakasa abantu nti nno yayogedde ne Kulsum, ayina ennamba ya Kulsum oyo tagirina. Ng'amwagaza ki? Seeko oyo talina namba ya Kulsum. Bw'abeera ng'agirina alimba yagijja ku muntu, kubanga ne bw'agikuba Kulsum tasobola kukwata simu y'ono Gaayi. Yabadde njerabidde. Kati awo Eddie, omusajja tanswaza. Kati awo weetalira kye kisenge ekyo oba jassa wakuwumuliramu? Ndi mu kisenge. Eddie Meza yabadde naye ng'ogamba otya? Nze ndi mu kisenge. Omanyi Mukama Katonda okkiriza nga akuwaddemu waddemu. Muganda wange nze nali bubi. Wali bubi nnyo. Olaba awo research wakolerawo ku papaazi awo ekyengulu we nabeeranga. Obadde Makindi ebbanga lyonna. Kati Makindi we natuukira okuva Emityana era we nava okujja okulinnya ku nnyonyi. Ng'ogende Sweden? Pozi ennyonyi yo yasooka yali egenda Sweden direct. Tolina wagendako walala nti kansooke ngendeko e Kenya? Nze sivangako mu Uganda gendako mu nsi ndala. Wava Uganda ogenda Sweden? Nava Uganda nga ngenda Sweden naye kati Mukama n'amblessi nga bwe natuuka ne Sweden obimanyi. Kati ensi nakatambula ensi nga 30. Naye nga mu ntandikwa nava Uganda direct Sweden. Paka Sweden. Naye nga bannyimaku, naye nga visa basooka ginnyima emirundi gyali 4. Nga tebakuwa? Nga buli lwensaba tebampa, tejjukira ebiseera bye baali bakoona mu passport zaffe nga bazoonoona. Bagamba denied. Ku mulundi ogwokutaano bagamba nga denied oba rejected. Ku mulundi ogwokutaano Mukama we yampeera visa. N'ofuluma. Naye ng'omanyize nnyonoonye nga zentaddemu nga zigula poloti ne zizimba ennyumba. Nga zotadde just mu kufuna visa? Mu kufuna visa emirundi egy'ena 5 gye nasaba. Naye ng'omuzimu gugamba nina kubeera Bulaaya. Sisobola mbeera y'abadivoosi ey'okuyiriba. Ey'abayiribi? Nga sigisobola.
Mm. Eddie. olaba olaba kati mbadde nenywera kapperoni omanyi tuli nalinga nywa mazzi simanyi bagayita mpayo ag'ekikumi naye yarabbi yakati Mm. nga batuteera amazzi mu kaveera ag'ekikumi n'obutunda Eddie. Uganda wakola ki? muganda wange nze nali bubi Mm. divorce nali bubi ng'okimanyi nti nze nakolanga ku leediyo naye Mm. nga mu nnyumba nninamu kafaliso katanda kafaliso naye ng'abantu abakuwulira bagamba bannange Sajja waka. abaana b'abandi nga tubatuuza ku waya naye nga tubatwala mu ziroogi anti ayagala purezenta Anti ba presenter be baliko. okitegedde naye munange nze presentation radio teyansala nnyo kubanga Mm. omusawo gwe nninamu abaana abasatu ow'e Canada namufuna lwa radio gye bayita KIU Ey'abasajja balaba. yakubangako nnyo amasimu mu puroguramu yange bamuyita Angel kati lumu ne muyita ne mugamba naye gwe janguuko nkulabeko ng'akuba nnyo 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 mu puroguramu yange amasimu ate bwe yajja teyatuula ku waya kati tulina abaana basatu Rock FM. tegedde kati tulina abaana basatu naye ate ekyanyambe nnyo abazaalidde e Canada Eddie Mezaya tusooke tuve emboozi nno waginyumizaako kati ogiddamu nno gwakusatu. anti yenze kati gwe bagambye nakyuka nafuuka muzungu era yenze nja kuginyumya emyaka emirundi nga 10 kubanga kituufu yenze nze nali bubi nze kankule divorce siringa abantu balala bolaba abali e Bulaaya abali e Bulaaya bangi baali basula muzikalina ku zivono naye nze okimanyi nti chips ozimanyi chips naziryako nga nazitandika ozirya nga ndi mu maze senior 6 okulya ku chips wali omaze senior 6 awo ku Crested Makindi awo wano Crested wano eruwafu yes kati ate chaps ozimanyi chapu nzimanyi zeziruwa chaps ze ne zibaako ku nnyama oyogedde kati gwobimanyi gwoli wa kibuga chaps ziba za nnyama kati chaps naziryanga ntandise nakukola ku radio Mezaya wali bubi nnyo nze nali bubi nnyo 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 ne munange ate nga ndi sita bwe tokimanyi nti nze nasooka okuyimba ennyimba z'abasiraamu mu Uganda nnyimba ki ez'abasiraamu zonna z'owulira mu Uganda gojja kubuuza bajja kukugamba sound legend luli oluyimba lwenakwata vidiyo luliwa baluyita zina yaje luli lwatambula abantu balwagala tebalunominatinga mu Grammy Rock FM. kati tuli live ku mpewo sewo ne ku radio eri batuwulira amiina bannange balamusizza Eddie Mezaya olunaku olwale twasembye okubeera wano ndowooza nga lunaku lumu emabega nga twogera ku nsonga za omukyala Kulthum Muzaata ne Akiramu ebbaluwa yavayo n'agamba nti baawukanye bingi byo bigenze mu maaso buli omu ng'amanyi nti baawukanye oli awo tutaddeko ekiwandiiko kati ate amawulire g'empuliddeko nti bano bayinza okuba nga babadde mu kabadi kandi akabadi beibe akabadi kakati obuziwa omanyi divorce nze kennyini navaayo neŋŋamba nenkola post nti gundi ya Hajati Kulthum bagikolako hijack page bagihakinga abantu ne banvuma naye bannayuganda bangi naddala abayita batalkers oba ba informers bannamawulire nga betweyita ebintu tubigwamu buki bugwi tetwagala kunoonyereza nakozesa mitwe gyaffe bannayuganda njagala okuyita wano ku Rock FM
eya divorce matovu munnamitiana munnange nti Hajati Kulusuumu ne Akram tebaawukanangako bakyali bonna era bali bonna omwami n'omukyala era ebigambo byonna ebyayogerwa byali bisitoole ebyalukirwa oba ebyalukirwa bannayuganda bannaffe ababeera e Boston ng'entabwe eri ku Akram okugaana okukkiriza okugoberera amateeka g'omuntu omu eyamuwerokaminga mu Amerika. Kati bwe yagaana ne yeewaggula Dr. Hajati Kulusuumu tugende maaso bwe yeewaggula n'atandika okukola kati oli ne bakwatagana n'omuwala oli gwe nakunyumirizaako ne baluka kisitoole naye nga Hajati Kulusuumu akyali mirembe ne Akram era wenjogerera wano next week egenda kubeera birthday Akram Hajati agenda gi celebratinga mu ngeri ya kabi ate omwezi ogujja Hajati agenda mu Amerika. Linda ku edit tugende mpola mpola. Ebibadde bigambibwa nti Kulusuumu yayawukanye ne Akram byonna bya bulimba. Yenna Kariyoki. What were information? Yes, era page ya Hajati bagihakinga. Era amusore tusse nze kennyini nze nalwanye ne tuddamu ne tufuna access. Kati essaawa zino olwafunye access ne tuddamu ne tufuna ne post neevaayo oba neesigalayo? Nedda posti tennaba kuvaayo era ekyaliyo twagireseeyo lwa nsonga emu nti tekirina makulu. Tutereeze ekintu kino. Bw'oŋŋamba nti posti mwafunye page bagihakinga. Yes, I restored it yesterday that night. Gwe mwenyini gwe wagikomezaawo? Yes. Oba gwe wagitwala? Ate mbadde ngirinako access. Kuba bw'oŋŋamba nti njagala nkebere wano. Posti yino ekyaliyo? Yes, ekyaliyo. Ate bw'oŋŋamba nti page baali baagitwala omuntu bamutwalako page ye n'ekomawo aba wa ddembe okuggyayo buli kimu kye bapositinze nga teri mu control nga tagina mu control. Ekyo kituufu naye kati twakirabe kino nga tekirina nnyo damage kubanga ekisooka birthday ya Akram egenda kubeerawo next week. Kwegamba tekirina nnyo ntino kyamumenye. Naye ndowooza era kyoyogedde kituufu ndowooza tugiggyeyo. Ngenda gamba Hajati agiggyeyo post. Because buli omu amawulire ge tubadde tulina nti bano bayawukanye oli atula atya n'abaga ebigambo bwe bityo. Olabira ddala nga bw'oba osoma posti ebiringa ebiviira ddala ku mutima gwa Hajati Kulusuumu. Munnange abantu bakola research ne bateekamu obudde mu bintu ebitabayamba. Nze kankubuulire divorce ennaku ezaliwo omuwala eyagamba namuzaalamu omwana. Naye nga sitole bw'awulira agiruka owulirira ddala nga ntuufu. Agamba nti wamuzaalamu omwana. Naye nga simumanyi ng'ate simulabangako simanyi na gy'abeera wabula ng'agamba namusanga Kireka. Ng'ate omwana muto nnyo kati ng'ate maze emyaka 2 nga sidda Uganda. Kati nga oli nga yeebuuza olubuto nalumuweera ku Bluetooth. Naye kati bamubuuza ebibuuzo ebyo n'ava ku layini taddanga. Kwegamba omuntu atwala research n'awayo time. Posti eyo bw'ogisoma nange nasooka kulowooza nti yali Hajati. Bwe nayogera naye oluvannyuma ne mugamba twakola endagaano ne tunyumya ku Sande nga tuli ku birala. Ate wanyumize ddi. Nalyoka ngamba nti nedda abaajagize mbadde njagala nakunoonya. Mbadde njagala nakunoonya tulabe bwe tugirestowalinga.
kati nengezaako okunoonya sijja kukubuulira kye nkozesa Mukama Katonda nannyamba ne kibeera successful ne tugira storing. Eddie gw'oli musajja wange njagala otunule yogera ng'otunudde mu kamera wano kuba bagenda kukatemamu era balina okukatemamu byogera Eddie obyekakasa Divorce. Nze sinywa mwenge ndi musajja musiraamu. Nkulaba Hajati Kulusuumu tannaba kuseparatingako ne Haji Akram. Bali bonna. Era next week birthday ya Akram. Omwezi ogujja Hajati agenda mu Amerika kusinkana bbaawe. Ekyo ndowooza kye kisinga. Bannange nze siri mwogezi wa famire ya Hajati Kulusuumu. Ne mukwano gwange. Era ndowooza buli ekikyuka ku Hajati nyinza okuba mu Uganda nze nsooka okukitegeera. Essebo Kyekiri kye nagamba divorce nze nange simanyi lwaki abantu mu Uganda banneesiga nnyo. nga beesigaani Eddie Mezaya. Anti kati buli wakabinze gwasooka okubuulira ekyama kye nze nteresa ebyama by'abantu. Bana Eddie bannange mu kutereka ebyama olimmo. Abantu banneesiga nnyo simanyi lwaki kati bw'olaba Hajati ali Uganda mu divorce muri Uganda bannamawulire mikwano gye naye nga nze nnina okutereka ebyama bye. Ebya Hajati Kyewuunyisa. Baserebu bangi nnyo. Era oli n'amala amenya gundi yange wano n'aggyamu ati disiki yange aba atutte ebyama by'abantu bannange abanzise. Mu bantu bonna bali wano mu Uganda Hajati Kulusuumu yeesiga ggwe. Si yekka. Kati gwe sooka okyewuunye kankulagemu. Sekyewa yatereka ekyama kye ku mutima n'akibuulira nze. Omugenzi amufe Mayanja muganda w'Abakamiliyoni. Ebigambo bye byasembayo yabibuulira Eddie Mezaya. Kakati kwegamba nkugirayo nkulaga nti nange simanyi lwaki bangi nno nnyo. Bakwesiga. Abasajja nga Bazandamaanyi omanye ebizibu byabatuukako. Oli n'asalawo ekyama kya kibotolere Eddie. kubanga yatandikirawo. Kali munnange okukubeera kwesiga nnyo era neebaza Allah okumpa obwesige mu bantu mu mikwano gyange. Ne beesiga Eddie Mezaya. Kati ebintu bino manyi bino ebintu bw'okeera ku makya n'otugamba nti bano ababiri tebanaba kwawukanako Hajati Kulusuumu ne Akram nga twali wano n'otukakasa nti amawulire agava mu Amerika Akram yali omukadde wali otuwa bwe twasemba okugira wano bw'ojja essaawa zino n'otugamba nti byali bya bulimba credibility yo nga Eddie Mezaya esigala wa because bino byonna tunuulira gwe nga gwajja n'atuwa amawulire n'otugamba nti abano baawukanye ekisinza obbaawula oli yali omukadde simanya n'akola atya n'okomawo wano essaawa y'emu ne mutugamba ate tebanaba kwawukana. Nedda divorce njagala obeere munnamawulire omutuufu sigambangako nti Akram yalya wabula nagamba bagamba nti yalya. Nedda nagamba nti ab'e Boston bagamba nti yalya. Naye kugamba nti nayogera ne Hajati Kulusuumu naye n'akonfaaminga. Ng'ekimunyizizza kwe kuba nti omukulu yalya. Yes. Kaakati Hajati Kulusuumu oluvannyuma yategeera ekituufu. N'ategeera ekituufu nange ne ntegeera ekituufu. Ffembi ne tutegeera ekituufu. Omusajja bali bawaayiriza mu ki? Muwaayirize. Ate ne Hajati Kulusuumu tomunenya kusooka kunyiiga kuba naye muntu. Naye kaakati oluvannyuma bwe twateekamu intelligence yaffe n'enkuba ku masimu ne Hajati n'akuba ne tugatta information ebyamazima ng'omusajja bawaayiriza muwaayirize. Y'ensonga lwaki era nze kennyini mu kamwa kange nvuddeyo ne mbategeeza nti balimba tebawukanangako tebayinaamu wadde olutalo. Era bannayuganda mwenna babadde basamwasamwa
mbalabye mukoze ku gundi ku ma TV wawa ku ma radio ba bloggers babayiye vivi ku luno babayiye evivi bano ababiri bakyali wamu 10 ku 10 nze nkugambe next week birthday eyaani eya Akram aha bweba we are going to celebrate it kati babalaka ki tuli mu kabadi ate balina kye babala tekaali kabadi nkugambye page bajakinga ne bakola bye bakoze naye kaakati bwe namaze ogirestowalinga bajja tanza n'okuba tannabafuna budde kugikiriininga naye ng'ajja kubijjayo njagala olabe omusajja oyo oyo omulaba omusajja oyo mulaba Seeka aha yabadde atangaaza ku mawulire agaabukedde nti ayawukanye kyogamba naye bamugidde mu peegi oyo omusajja kaakati kankubuulire bano be basajja be tuyiye vivi oba be bayiye vivi nti abasajja bano bangi nnyo amawulire babakama baki Edi sirikamuwulire bino ebigambo katono nnyo tweyambisiza ku vidiyo ya Bukedde Egaweri n'ambuulira n'obulumi bw'abadde ayitamu ng'omukyalo ati we nalabye ensonga eyo nayogedde naye ku lukomo lw'essimu era n'aginkakasa ng'eri confirmed nga weeri n'ambuulira n'obulumi bw'abadde ayitamu ng'omukyalo okutuuka okukola ekyo ekyokwawukana n'omwami kitegeeza abeera fed up ng'akooye kekitegeeza abadde n'obulumi n'ekitiibwa ky'abadde akuuma kubanga nti ngezezzaako okukuuma ekitiibwa awaka n'ebweru naye nga kigaanye Annyonnyodde emitendera egiyitibwamu. Edi owulidde oyo twamuyiye vivi bangi nnyo abalinga oyo naye obiwulidde ebigambo yayogedde mbiwulidde alimba tannayogerako n'ajati dayira tannayogerako n'ajati nkugambye twamuyiye vivi omukulu naye yabuukidde tokota ekintu kye njagala okutegeeza bannayuganda okuba ne mwategeera nti ajati mukwano gwange mwegendereze nnyo ku mawulire ge mubuulira abantu kubanga nze ndi legendi kati abasajja nga bano Seeka Mulamba talina credibility ewa mawulire matuufu kati alimba atya abantu nti yayogedde ne Hajati Kulusuumu oyo Seeka tanakwogerako ne Hajati Kulusuumu anti amawulire gayogera ga bulimba ayinza n'okuba n'essimu ya Hajati Kulusuumu tagirina akikoze atya Seeka kulimba nze nkugambye abantu baagadde nnyo amannya kati ono Seeka baamuyiye vivi kati bakuyiwa vivi mu ngeri eno agenda kuddamu ati abuulire abantu ate njagala omanye nti omusajja gwe bayita Akram azze abantu bamulwanyisa nnyo nga waliwo omwami eyali ayagala okuwasa Kulusuumu eyali ateeka ssente mu babloggers abaasooka asooka ayiwe vivi kwegamba yedda kati omutima gukyali rigged awulira ayagala kuwasaani Kulusuumu nakati akyamwesibyeko Seeka oyo asalingibwa saidi ze Nateete eyo yali amuwadde kakalina bamuyita Seeka Ntale entale namuwulira kwawo yamwezinga kwawo yes ataddemu ssente nnyingi nnyo mu babloga bono ne Akram naye nga bw'obuuza abantu nti Akram mugamba ali akakoola yarepinga simanyi akola bino ani ayinayo ettondo lya evidence nga teri aliina ebintu bye biringa bya alien skin kumusibako busibi so njagala ngambe Seeka waffe oyo omulungi nti bakuyiye vivi ddamu butaata osoma ebitabo byo abantu baddemu okwesiga nti owa credible information ogenda otya ku TV erabibwa abantu n'olimba nti wayogedde n'ajati nga n'ennamba yoyinza okuba togimanyi kitegeera Seeka teyayogedde ne Hajati nkugambye tannaba kwogera n'ajati yayogedde naye ddi kankubuulira puroguramu ya Hajati olunaku lwa jjo amule bagazannye ddi si yesterday olunaku lwa jjo lwabadde lwakusatu
Hajjati yasiibye ku KCCA. Bwe yavuddeyo n'agenda e Bugema University. Bwe yavuddeyo ne twogera wano ku ssimu ebyaffe bye tulina okwogera twamaze ku ssimu essaawa nga 3. Kati yeeyogedde naye ddi. Bino byonna bya bulimba. Nkugambye Hajjati oyo okiraba kwegamba ate bannamawulire sibanenya n'abantu ng'abo baseeka. Bangi nnyo abantu abeegwaniza Hajjati Kulusuumu erya ddala. Ne Seeka Mwali. Bonna mwebali abo kati omuntu omukulu bw'atyo ng'asomesa ddiini ogenda otya ku TV no wamawulire ag'obulimba bw'otyo. Kati naye yeefudde bulooga. Oba okitegeera baagala kukola mannya. Musajja wattu baamuyiye VV n'akakofiira tekakyamunyumira. Sebo enkofiira tekyakola ki ssebo? Anti kasita oba nga oyogera bya bulimba mu bantu buli kimu bakulaba nga kiri fake. Musajja wattu akakofiira kakamunyumira nnyo. Simanyi lwaki Akram abantu bamwesibyeko by the way. Hajjati Kulusuumu bamuleke. Mu basajja bonna yakkiriza n'alondamu Akram. Ekintu ky'otolya oleka munno n'akirya. Ate tekitegeeza nti buli kirungi kijja kuba kikyo. Si buli kimu nti kikyo. Yes, kati abantu bakkirize nti Kulusuumu yagenda. Omuyaye yamweggala. Tubaleke. Bamulekera Kulusuumu mukazi mukulu, Akram musajja mukulu. Akram musajja musiraamu asobola n'okubeera n'abakyala 4. Ate n'abo aboogerera ennyo Akram teri atalya. Ffenna tuli ebbali. Ne lwakuba nti oluusi bo kamera tezibeetooloolerako tebalina mulamwa. Naye kaakati omusajja nze neebuuza kye yabakola. Olowooza lwaki balwana Akiramu? Lwa Kulusuumu balowooza nti no tasaana kubeera na Kulusuumu. Kyekimulwanya? Kyekyo kyokka kyokka. Kulusuumu alina ebintu biringa 3 nti mukazi mulungi, muyivu, afuna akasente ka kisajja. Kuba Kulusuumu alekisalinga mu universities 2. Victoria University ne Bugema. N'akola mu KCCA egy'emirimu 3 gyonna misava. Kati kwogatta obulungi bwe bityo. Kati abantu balaba omuwala wa bbeeyi nnyo oba omukazi wa bbeeyi nnyo ate nga Akram bamukubamu ebituli. Yes. Kaakati ensonga lwaki bamutaddeko amaanyi. Naye nze njagala mbabuulire bannayuganda nti abantu bafuna ssente si lwakuba bye balina okuzifuna wabula Mukama y'asalawo. Kuba buli muzadde ayagala omwana we afune ssente naye waliwo abaavu. Kati Akram ye yatwala Kulusuumu naawe gw'ayogerera naawe olina gw'oyagala. So bali tubaleke beeyagale, beerye ku makya, beerye mu ttuntu, beerye olw'eggulo, beerye ekiro ne ku wiikendi. Oba beerya ne breakfast be bamanyi. Paka lwe baneekoowa. Nga buli muntu agamba nti ondidde omumazeewo. Singa byali biggwawo. Okitegedde muzeeyi? Essebo. So kyekyo kyokka kye nnyinza okwogera ku bantu bange. Ate bannange sagala mulowooze nti nno nafuna omulimu gw'obwogezi bwa famire ya Kulusuumu. Anti kati mwogezi we. Wano wendabira ekintu kino ekiyinza okukulya Edi Mezaya. Bwe bukya kumakya omaze otukakasa wano nga Akram bwakyali ne Kulusuumu. N'ogamba byonna byabadde ku peegi bagihakinga ne bapositinga ebintu ebyo. Obwiki nze nkyakiwakanya ng'omuntu. Bwe bukya ku makya nga bino byonna byabadde bituufu. Omaze okuyisamu Seeka eggaali nti n'enkofiira tekyamunyumira. Nga byonna bituufu. Ogenda kukola otya? Nja kuva ku internet. Olaba okuswala okubeeraawo. Nja kuva ku internet. Oddewa? Nze nkonsentratinge mu baasi zange zenvuga. Bwe kinaazuulibwa nga bano bakyali bonna
peegi zange zonna nja ziggala. ove ku kitimba Nve ku kitimba ku YouTube, ku Google, ku TikTok. Nja bivaako byonna. kuba byonna nga bikyagenda mu maaso abakulu bano ababiri tebanaba kwogera omukyawe n'eyakyaye tebanaba Bayogedde. bayogeddebwa Anti kakati kyekiri kyenkugambye nali badde bayogeddeko nabo kakati kankuwe okay. Kati kampe credible information. yes Twakoze meeting. gwe naani Nze Akram ne Kulsum. Era nga ffenna twewuunya ebitambula mu nsi. Yes. Yensonga lwaki owulira nga njogera nga kwegamba nga ndi mugumu nnyo. biki ebyabadde mu meeting eyo ng'oli wamu ne Kulthum ne Akram? Buli muntu yeewuunya ekyabaddewo. Era ne Akram yeebuuza Edi abantu banjagaza ki? Ne Hajati Kulsum yeebuuza oli okutuuka okwakinga gundi yange. Nabakola ki? Oba kitegedde? Era singa nabadde sirina information ekwatagana ku computer science. Twali badde tetusobola kulikavalinga gundi peegi ya Kulsum. Kati awo mu meeting awo nga mwenna mwebuuza kyazze kitya? Kyazze kitya? Buli muntu tewali ayina ansa. Hajati talina ansa ne Akram talina ansa. Era buli muntu yabadde agabagamye nange tetumanyi nange simanyi. Buli omu yeebuuza bwebuuza. Buli muntu yeebuuza munne. What happened? What happened? Wabirabye nange nabirabye olaba abantu comment olaba ku TV buli muntu nga byewuunyisa. Nseko kwewuunya abamu nga bakaaba n'amaziga. Abantu babaagaza ki? Kati nze Seeko omulamba wuuyo atuuza abantu mu muzikiti n'abasomesa n'akola atya? Bw'aba ng'asobola okuba n'awa information eri raw bw'etyo. N'akakasa abantu nti nno yayogedde ne Kulsum. Ayina ennamba ya Kulsum oyo. Tagirina Seeko. Amwagaza ki? Seeko talina namba ya Kulsum. Bw'abeera ng'agirina alimba yagijja ku muntu. Kubanga ne bw'agikuba Kulsum tasobola kukwata simu y'ono Gaayi. Kubanga singa abadde asobola ogikwata yali badde ategedde ekituufu ng'abuulidde ensi ekituufu nti peegi bagikozeeko jacking. Hacking bagigize ku peegi ya Kulsum. Kati baseeka ate nno bangi babuulidde emizikiti. Nze nabirabye ku TV nnyingi. Bloggers bangi bonna babayiye evviivi. Kati gwe ng'olina information entuufu. Era nga bulijjo nti no source of information bantu balina gifuna ku nze. Gwe kyo kirinamu Dawuti. Osobola okumbuulira kiki nali nnimbye. Lwakuba nti no nze njogera ebiruma. Ate nga mwe mubikkako kubanga mwe mulina ba editor. Kati radio yaffe Rock FM erina editor. Edi katukuwene ku ngalo. Era mbusaana. Ne tugamba tutya? Ensonga bwe ziwe ziri. Edi, abantu bonna amaviivi gali ku ttaka baabayiye. Baabayiye bonna amaviivi era gwe wekka gwagenda era naye bagenda sooka kuvuma nti oli mulalu. Naye next week bajja kutegeera muno toli mulalu. Nga tuli mu birthday party. Kati Kulthum agenda beera ku birthday. Agenda kugikola e Uganda, ogikuliza Uganda nga Akram ali mu America. Bagenda tuwaayo akantu. Era tuli mu ntegeka eyita bannamawulire bonna babeerewo ku birthday party ya Akram. Edi baaba. N'olugambo muli muti. Duno si lugambo. Nze nkugambye nti abantu bonna ba informers. Baali badde kwegamba abantu bakoppa Edi Mezaya engeri abantu bano gye bamwesigamu okumuwa ebyama. Ekyo kitegeeza nti sigulwa
ate seetiiririra. Mm. Njagala ojjukira ebyama ebyali ku mugenzi Oulanyah. Tewaliwo munnayuganda abirina okuddako nze. Buli muntu nga yeebuuza obifuna otya. Omugenzi. Speaker. Yes. Bw'ojjukira credible information nti nze nagita. Nga bati bonna beebuuza gwe obijjawa. Kubeera credible. Kati ku lusumu bw'ava nakwegaana nti tanakwogerako naawe. Nkugambye bwe nti ku lusumu n'amala neegaana oba nkugambye peegi zange zonna nziggala. N'amala nakwegaana nti tanakwogerako naawe oggalawo peegi zo. Zonna nziggala. Kuba Eddie ozobeera ozootunyumiza wano emboozi ezimu abantu ne basigala nga bakubamu ebituli. Ng'eruwa gye nali nnyumiza nga ya bulimba. Omanyi bannayuganda bali bwe bati muganda wange divorce. Bo balowooza nti bo kye balowooza buli muntu kyalowooza. Era networking yaabwe balowooza kye y'abalala. Kati nze nsobola okufuna information nga teriyo radio Uganda yagifunye. Ate nga bagimpadde kubanga banneesiga. Nze nkugerezza naye nkugamba omuntu superstar watuuka okugamba nti Eddie obulamu bwange buli mu mbeera bw'eti. Kyatasobola kugamba wadde mukyala wo oba bawala beebakako. Kati awo kikulaga nti Eddie Mizaya alabika bwe yagenda e Kalangaalo waliwo ekintu omugdo gwe baamunaaza. Gwe bayita batya? Oba baguyita kayayaana oba mukuuma byama simanyi. Nja kubuuza ku maama Pina mbuulire ne ssenga kulannama. Tokuumye byama wererula. Nkubuulira divorce bwe ntandika okugamba nti nina ekyono n'ekyono bayinza okunteega okunzijako ebyama by'abantu ne nina n'ebiraamu. Eddie Mizaya tulina eddakiika 3 tumalirize tuve wano tusiibule abantu naye nina n'ebiraamu by'aba superstar. Tubadde tuzze tubawe amawulire gano abasinga nga tonagafulumya. Omukulu Eddie Mizaya ono azze n'antegeeza nanga nti divorce muganda wange abo booliko bakyali bonna era nayogeddeko nabo era ekikundeesezza olwaleero okututangaaza otubuulire ekituufu ddala wayogedde n'abantu bano bakyali bonna yensonga lwaki mbadde ndeese Eddie Mizaya. Nayogedde nabo ate saayogedde nabo nga mikwano gyange wabula nayogedde nabo nga part of them. Kubanga nze ndabye nnyo nga Akram bamunyigiriza eby'ekijega. Nze nange ng'omuntu nasooka kuyisaamu Akram mu ggaali. Era njagala ojjukire Akram n'akolako ne statement nti nze nali nkwana ku lusuumu. Gwe Eddie Mizaya ate omuteresi w'ebyama. Anti luli Bambi bwe yali alowooza mu ntandikwa. Kati ndowooza kyagenda kimuggwamu ng'ategedde nti kuulu just mukwano gwange. So kati ngenze ndaba Akram nga bamuvuma bamulangira kino bamulwayiriza. Omusajja talina mutawaana, talina gwayisa mu maaso, akola mirimu gye ng'omuntu omulala. Bw'aba ayitidde ebbali n'alya, buli musajja alya. Naye lwaki ekya Akram kifuuka ensonga? Okitegeera? Kitegeera. So njagala bannayuganda mbategeeze ababadde basaasaanya amawulire ga Akram ne Kulsum babaye evviivi. Kale tukyafuna updates endala ez'enjawulo Eddie amaze otutangaaza gwe muno gy'atulaba ku Celebrity Tracker n'atuuliza ku Rock FM ku www.rockfmug.com abali ku app ya Afro Mobile bamufuna bulungi nnyo Rock FM. Kifaananyi muzigo. N'alaba ku vidiyo eri ne ngamba nange Eddie Mizaya omusajja omusiifu bansiize ekkazigo. Eddie kake agenda ku Google Play Store downloading app ya Rock FM Uganda obengo tufuna bulungi nnyo oba agenda wali ku Afro Mobile teekamu Rock FM Uganda ojja kutuuliza bulungi bagenda mu Google teekamu Rock FM UG ojja kuba otuuliriza bulungi nnyo wona w'osinziira. Mbadde ne Eddie Mizaya olunaku olwaleero update buli lwe tufuna update endala. Kati Eddie Mizaya waliwo ensonga ya Ssekyewa.
wagikoonako katono saategeera kyewakola Ssekyewa bagambe obadde n'edimeza tewambuuza ku nsonga za Ssekyewa ze lyayogerako naye ensonga za Ssekyewa Genda- nazimaliriza. tugenda kukola episode endala mu maaso ayo buzibu ki bwava ku ki okulabika nti oyogera ebyo wayogera edimezayo Okay. sibula kuba tulaba edimezayo tuve wano Yaba nange mbalamusizza yenze Eddie Mizaya naye nga ku episode eddako bwe tunaba twogera ku superstar Charles Ssekyewa saa zino talina mutawaana ebizibu bye twabibiseeko Okay. katulabe Mukama Katonda bw'atwagalya bwe tunaabeera. kale nze mbasiibulidde wano olunaku olwaleero okutuusa olunaku olunaddako nga tuli ne edimezayo What's divorce akasembayo udde bannayuganda mbeegayiridde mukozese kondomu. bye